Kano ke katundu kaffe akubadde okimanyi mu malindirire. Abu Mayanja ye munnayuganda omusiraamu eyasooka okufuna diguli mu nnyaffe Uganda. Yalabako abalimi abaganda nga balwanirira okuddizibwa amasamba ga ppamba okuva mu mikono gy'abazungu. Abataka nga baddizibwa ppamba mu 1949 baakolanga enkiiko ku nnyanja ya Kabaka nga zino zaakulemberwangamu Ignatius Kangave Musaazi n'omutaka Miti Kabazzi saako n'Abu Mayanja kennyini eyavanga e Makerere n'agenda mu nkiiko zino. Oluvannyuma lw'abasomesa b'okumusemba okudda mu ssomero, Abu Mayanja yatwala ensonga ze ew'omukungu omwe eyali ow'Emmengo, Latima Mpagi, era Kabaka Sir Edward Muteesa II n'atwala ensonga za Abu Mayanja ez'okusoma ne bazikolako ne gavana eyali atwala Uganda ebiseera ebyo, Sir Andrew Cohen. Engeri Cohen gye yali asuubira okudda ewaabwe e Bungereza, yayagala atwale Abu Mayanja emitala w'amayanja ne gy'aba akugukira mu bintu eby'enjawulo. Cohen bwe yagenda e Bungereza yakola entegeka y'okumufunira ekifo mu ssettendekero wa Cambridge, ekintu ekyayitamu obulungi okukkakkana nga Abu Baker Mayanja asomose Uganda. Sir Andrew Cohen ne Sir Edward Muteesa II baali basaale nnyo okulaba nga Abu Baker Mayanja afuna ebyenjigiriza eby'omulembe. Ng'atuuse emitala w'amayanja yakakkalabya emisomo gye, naye yalina okudduka okuva mu kitundu we yali okudda mu kibuga London olw'ekifo kye mu by'obufuzi, kubanga yali atandise okutiisibwatiisibwa abakulembeze b'abafuzi b'amatwale. Yabeera e Bungereza okumala emyaka okuva mu 1953 okutuuka mu 1959 gye yasomera ebyafaayo mu ssettendekero wa Cambridge. Abu Mayanja y'omu ku Bafirika abeetaba mu lukuŋŋaana lw'Abafirika olwasooka olwa All African People's Congress olwayindira mu kibuga ekikulu ekya Ghana, Accra, nga lwaliwo wakati w'ennaku z'omwezi 5 ne 13 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 1958. Olukuŋŋaana luno lwe lwavaamu okutondebwawo kw'ekibiina kya Organization of African Union kati ekyafuuka African Union. Abu Mayanja yasisinkana Abafirika bangi mu kibuga London abeenyigiranga mu nteekateeka z'okulwanirira obwetwaze bw'amawanga ag'enjawulo gye baali bava. Yawandiika emiko gy'amawulire mingi mu katabo k'amawulire aka Tribune ng'akuba omulango ogw'okuwa Uganda ameefuga n'Afrika yonna okutwaliza awamu. Ebiseera ebyo ekibiina kya Uganda National Congress kye yaleka atandiseewo mu Uganda kyali kyekutuddemu ebiwayi ng'Abu ali e Bungereza. Yakomawo mu 1959 ku butaka ng'emisomo agikubye olukummutwe okuva mu Yunivasite ya Cambridge n'eya Lincoln Inn gye yasomera amateeka. Okudda yasanga ekibiina kya Uganda National Congress tekikyaliwo, n'addayo mu Amerika okusoma eby'obukulembeze okweyongera okukuguka, ate oluvannyuma n'adda mu 1960. We yaddira mu Uganda wayita emyaka 2 gyokka, Uganda n'efuna obwetwaze. Olunaku olw'enkya lindirira maanyi ki era kaweefube ki gwe yakola okulaba nga Uganda efuna obwetwaze. Olwa Kingdom TV amalindirire, Samali Kisaache. Kano ke katundu kaffe akubadde okimanyi. This is Kingdom TV.